Nakyejwe yagaana okugenda n'abagwe. Nakyejwe yagaana okugenda n'abagwe. Suuna okwogera obulungi mwana wattu kwazza abanyambo. Bassebo ne bannyabo galigwa n'ensiga bw'atyo yeerabira ekyeya. Nabagambako nti gaabasaanya ndaba amayengo g'ennyanja. Saasobola kudduukirira bakadde bange mukire. Nabagamba owenda akira ow'entumbi. Kyokka ate Ssemusajja wa Kiraaza lengera buyabuuka n'endalagge. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere saagala kwetemaatema ng'akawulu akasawo nti kalina ejjembe erifunyisa abakyala embuto n'okabuuza nti ekyanobya owuwa ate kyali ki. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere nsooka okubalaga ekitabo ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Tokola ensobi n'ogenda ekalanna mu lwakiri okireka mu nnyumba wootoli kisoma abaana bali kisoma. Ekitabo kino kigula emitwalo gya Uganda 6. Gwe wenna eyeetaaga ekitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda mu bungi nga weetaaga kopi eziwerako oba kuziteeka mu materekero g'ebitabo ag'amasomero oba kye muyita school library nja kusalira ku ssente. Bw'oba ogula ekitabo kimu ojja kigula ku mitwalo 6. Bannange ndi wano okubategeeza ebintu ebiri mu kitabo kino nze neetumiikiriza na nnyo kiteekako omuwendo. Naye tekyetaaga kuteekako omuwendo akuwa akakadde akakuwe, akuwa 2 agakuwe, kubanga ebigambo ebiri muno tomooni era kafukunyanga akagula mukono. Bassebo ne bannyabo gwe wenna anaakifuna oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel eri kasaalaba 256 751 4769 oba MTN eri kasaalaba 256 788 461 228. Abakyala abali embuto oba nammwe abafunye embuto, kubanga batugamba buli luvannyuma lw'essaawa eyitawo wabaawo omukazi afuna olubuto. Kaakati gwe omukyala bw'oba oli lubuto, bwe mmaliriza ebigambo bino bye ŋŋenda okwogera ng'olaba akatambi kano, ddira owande ku lubuto lwo obulusu, kubanga ebigambo bino mbyogera nga byekuusa ku mukyala ali olubuto. Omuganda buli we yawuliranga amawulire amabi mbazza ku nnono ng'omukyala oba n'agawuli oba bagasomye ku leediyo oba ne wabaawo omukyala afa nga ali lubuto ne bagamutuusaako, kye yasookera ddala omukyala ali olubuto yasookanga kuwanda bulusu ku lubuto lwe kireme naye okumutuukako. Nammwe we nnaamalira ebigambo bino nga muwanze obulusu ku lubuto naddala ng'oluyina, wabula tobuwandako nga toluyina kubanga ojja kwesera. Bassebo ne bannyabo, omukyala bw'afa n'olubuto lwe, eryo Abaganda lye bayita eddambo. Abamu mukola ensobi ne mugamba nti omulambo gw'omuntu eyeetuze gwe guyitibwa eddambo. Kikyamu, ogwo guyitibwa omutuggu, era ekigambo mutuggu kiva mu kikolwa kya kwetuga. Kati olwaleero njogera ku ddambo. Omukyala ono bw'afa n'olubuto lwe, ekyamazima bakwata eddambo ne bagenda emmanju w'ennyumba ne balikolera akasaakaate mwe bagenda okulibaagira. Eddambo ne baliteeka omwo ne banoonya ku kyalo omusajja ayitibwa omutemu. Wabula kyenjagala okutegeeza akasaakaate ako ke bakola okubaagiramu omukyala afudde n'olubuto, Abaganda bakayita basezi bakumba. Kaakati bagenda ne banoonya omusajja ayitibwa omutemu nga y'oyo ow'okubaaga omukyala oyo afudde n'olubuto okumuggyamu omwana, kubanga tebasobola kuziika bantu babiri mu ntaana emu. Bayina okuggyamu omwana w'omusajja ne bamutwala ku kika, noono omukyala ne bamuzza ewaabwe ne babaawula. Naye abaawula ye mutemu nga abaaga okuggyamu omwana oli afiiridde mu lubuto oba Abaganda kye bayita ekimongwa. Kati omuntu wakuvuma ng'ekimongwa manya ki kye kitegeeza. Kaakati njagala owulire ebigambo bino. Bw'amala okubaagamu omwana oyo afiiridde nnyina mu lubuto n'ayawula omulambo gwa nnyina n'ogw'omwana, naye abasaba ebintu bingi era okukola omulimu ogwo balina okubimuwa. Bamuwa ekita kye bayita nsirikidde bingi, bamuwa n'akambe kagenda okukoza omulimu ke bayita akabazo ak'okubaaza omulambo. Oluusi amanyi n'okkaana ne bamwongererako n'akalekwa akatono ku kita kiri nsirikidde bingi, akalekwa ako kayitibwa akanyomo. Wabula bwe bamala okumuwa ebintu ebyo bamuwa n'olubugo
lwe bayita olwebago lwagenda okwalirira okubaagamu omukyalo oli okwawula omwana ku nnyina. Naye omusajja ono ajja ayambadde ekyambalo nga tosobola mmulaba. Ekyambalo ekyo bakiyita endoga bukadde, era waamaliriza omulimu ogwo ayitirayo obuyitizi nga mulongoose tadda kweramba mu bantu. N'olw'ensonga eyo yennono egobererwa naddala ku mukyala afudde ng'alina olubuto n'ebyetaagisa okukola omulimu ogwo. Nze Kanoonya Juma, wabula gwe gula ekitabo bwe bakiyita Etabiro y'Oluganda olw'edda ku 60,000 tojja kwejjusa.